okuleetayo bannamawulire abaagobwa mu paalamenti. Kyaddaaki bagambye nti bagenda okufuba okulaba nti baddayo. Bano paalamenti yabagoba ng'egamba nti basussizza emyaka 5 okubeerayo ate n'ekirala tebalina digiri. Bano bakisumbidde Kkuli ne batuuka n'okugenda mu kkooti. Parliament nga egoberera etteeka erifuga bannamawulire giyite Press and Journalist Act yasalawo mu nteekateeka zaabwe nga munnamawulire yenna ayina ebisaanyizo naddala degree okufuna omukisa guno okunnyonnyola n'okukwata ebifa mu Parliament. Abamu naddala abo abaali bamaze emyaka 5 n'omusobyo nga tebalina degree tebasobola kuweebwa mukisa guno. Olw'enkyukakyuka, Parliament yasaba ekwatagane n'ebitongole by'amawulire baweeyo amannya gaabo abalina zi degree nga basobola n'okunnyonnyola ensonga ezibeera mu Parliament nga omumyuka akwasaganya ebyamawulire mu Parliament Rani Ismail bw'atunnyonnyodde. Tewali omuntu yagobye ba journalist wano. Tulina okukoza amateeka. Twakoze amateeka kya Uganda Journalist Act ate fete tulina ndagaano ne Uganda Parliamentary Press Association tukolagana n'aba editors ne tuwandikira aba editors baabwe ne tubagamba kakati twagala aba journalist abalina degree mutuweereze. Abamu bannamawulire abaakolako n'abo abataasobodde kukomawo mu Parliament batunnyonnyodde nti enkyukakyuka zibeerawo ng'ate tulina okuzeetegekera. Ekisooka tebabagoba ekyaliwo nti kyali administrative tekiringanga omugenyi yenna tasobola kuwa amateeka mu makaago kati ngeri naffe bannamawulire tukoleramu. Kati August House yatandika yajja n'amateeka mapya. Amateeka agamu bannamawulire baatula ne balabanga agagenda banyigiriza naye nga womanyi abantu abamu bagamba change watakyuka na nkyukakyuka enkyukakyuka ekukyusa. So enkyukakyuka eno bwe yajja ne twebuuza kiki tulina okukola ne baddiringa ne media houses nga baagala zizaakuleditinga kubanga sesindika wano. Okusinziira ku mubaka owa Bururi County Professor Nyina Zerubaberi agamba nti bannamawulire bano abamu baali beemanyiza nnyo ababaka. Ebintu ebyo tetutegeera bulungi batutegeeza butegeeza naye kyensuubira kiri nti kwegamba nti kiyinza kukuba nti kyali kyetaagisa okufuna young journalists oba a different group of journalists abasobola okujja ate nabo bawulirize a different image of the journalists program. Ate emirundi emirala abantu bamala okuba kwegamba nti okumanyiira okumala ekiseera under certain circumstances babeera lax. Tukyabawa bulungi balanced information nibaga nti abo tufunayo na bano ate bajja kutandika mupya ate nabe baleesera ekiseera kituuka ate nabo oluusi ne babagamba nti ate mmwe kuba tebakujje ku mulimu gwo. Bo bano bannamawulire abatangadde kwogerako ku kamera bagamba nti ekyabagobezza mu Parliament kyekuusa ku kunoonyereza emivuyo egibadde mu Parliament. Abaagobebwa baweera ddala 44. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.